Katusabe. Omwagalwa era omwesigwa wa Yesu, tetulina kye tuyinza kutya gwe nga oli kubanga ffe bannannyini bwa kabaka. Kale nsanyiza okuyitibwa kwaffe amakya ga leero Mukama. Kitaffe owekisa ekingi ng'otuyise okujja mu maaso go, Katonda waffe okole eri obulamu bwaffe. Era ng'otuyise Mukama okuwulira okuva gy'oli. Era ng'otuyise Katonda waffe naffe okwogera gy'oli. Katonda waffe ekiseera kino nga gwogera okwogera. Kkiriza oggyeko okubeera kwaffe okw'obuntu mu ffe gwe olabisibwe. Ogule amatu gaffe ag'okuwuliramu Omwoyo Mukama, Katonda waffe tukuwulire ng'oyogera. Era Kitaffe nsaba okakanye abaliwo n'abazaana bo bonna abali wano Mukama. Onkozese ng'omuzindaalo oyogere gye bali Katonda waffe. Era nsaba baleme okulaba omwana w'omuntu ng'ayimiridde mu maaso gaabwe. Katonda waffe balabe ggwe, era baleme okulya eddoboozi lyange ng'omwana w'omuntu naye bawulire ggwe Katonda waabwe. Katonda gwe bazze okusisinkana, Katonda gwe tuzze okusisinkana. Katonda ayogera Katonda waffe, era Katonda waffe oyogere eri ekibiina kino Mukama. Ng'onkozesa era baliwo bagenda okuva mu kifo kino n'abazaanako Mukama ng'oyogedde eri obulamu bwabwe. Era banaagulumiza bagulumize gwe Mukama. Era webanaasaba basabe gwe Mukama. Era webaneesiga beesige gwe Katonda waabwe. Oli mukulu kyetuva tukusaba, oli wamuwendo kyetuva tukwegayirira, era oli Katonda kyetuva tukutenda, era kyetuva tukutegeeza ebigambo buli Mukama. Kale tukwaniriza yogera eri obulamu bwaffe, naffe tunaawulira. Leero ne bulijjo ennaku zonna mu linnya eddungi erya Yesu Kristo Mukama waffe. Mukama yeebazibwe. Nga tetunnaba kutuula kansabe tukubire Katonda engalo ez'amaanyi kubanga mulungi ekiseera kyonna. Katonda yeebazibwe. Basabe okuluganda mutuuleko. Nsaba okwebaza Katonda olw'olunaku olwaleero kubanga lunaku lupya mu bulamu bwaffe ng'abantu 2025 eno Sande yakubiri nga tuli mu mwaka guno. Abalala basigadde mu 2024, abalala babbidde, naye ffe Katonda waffe atuleseewo nze naawe kubanga alina ensonga gye tuli. Mukama yeebazibwe. Era kubanga alina ensonga gye tuli, naffe twetaaga okumanya nti Katonda waffe alina ensonga lwaki atuleseewo. Haleluya. Tugenda kugabana mu kitundu kya Luka essuula ey'okubiri, Luka essuula 2 okuva ku lunyiriri olwana mu 2, olwana mu 1 tuuka ku lwataano mu 2. Naye nga mu kitundu kino tulabamu Mukama waffe Yesu nga aweereza Katonda. Omwaka nga gutandika 2025, twagala okwongera okuweerezebwa mu ffe bulamu bwaffe. Ebigambo eby'okuweereza Katonda twetaaga okwongera okwejjukanya era n'okweyigiriza okuweereza Katonda. Batwala ekyokulabirako ekya Mukama waffe kubanga yejja, era tubeerere ekyokulabirako tuleme okuwagana wakubadde okugula ate bwe tugwa asobole okusituka era tutambule nga bw'ayagala. Mu kitundu kino mu lunyiriri olwana mu 1 ayogera bw'ati nti awo bakadde be baagenda e Yerusaalemi buli mwaka ku mbaga ey'Okuyitako. Awo Yesu bwe yaweza emyaka 12 ne bambuka e Yerusaalemi nga emisa y'embaga bwe yali. Awo bwe baali baddayo ewaabwe nga bamaze embaga nga bamaze ennaku z'embaga ziweddeko, omwana oyo Yesu n'asigala mu Yerusaalemi, naye bakadde be ne batamanya. Naye bwe baamala okutambula olugendo lwa nnaku mulamba nga
nga tetunaba kugenda mu maaso kasooke okwebaza abooluganda sooke okwebaza Katonda olw'ebirabo Katonda byagaba ebingi mu bantu be nga nange omwaka guno 2025 yasiimye Mukama okumpa ekirabo eky'amaka ky'okufumba obutukuvu. Era nsaba nga tuli wamu tusaba okubeebaza olw'okutusabira n'obuwagizi bwonna obwatuwa okusobola okwaniriza ekirabo kyaffe Katonda kyatukwasa ate nga tukifunira mu kitiibwa kubanga mwayimirira okuwagira enteekateeka zonna. Mukama abatuweebwa omukisa. Okusaba mwatuwagira, okuwaayo mwatuwagira, ate era netutuwagira okuyimirira naffe nga twaniriza ekirabo kyaffe ate nga tukikwasibwa, ate era netutuwa n'ebirabo. Mukama abatuweebwa omukisa. Omwami James Roach wali Virginia Sebo, Mukama yeebazibwe. Eno ekkanisa Mukama mwatuyise mu kiseera kino okuweerereza. Mukama yeebazibwe. Tutunuulira wano nga tulaba Mukama waffe Yesu nga aweereza. Naffe ng'Abakristaayo baleseewo omwaka guno kitugwanira okuweereza. Era omutwe Katonda gw'atuwadde obubaka Katonda bw'atuwadde bugamba nti mubwetowaze tuweereze Katonda. Mubwetowaze ne mukuwulira tuweereze Katonda. Mukama waffe Yesu tumutunuulira mu kitundu kino nga yeewaayo okuweereza Katonda. Kyokka tetuyinza kuweereza nga tetutegedde lwaki weetuli, nga tetuyinza kuweereza Katonda nga ye kennyini tetusoose kumutegeera. Tetuyinza kuweereza Katonda nga tetutegedde nsonga lwaki twatondebwa ku nsi. Simanyi oba buli omu wano yali afunye yakadde n'obuuza Mukama nti Mukama nze lwaki wantonda? Olwo n'okwata sowaani y'emmere ekyamazima n'ogamba oba Mukama wantonda olunaku luno lusobole okukya nkwate emmere eno ngirye. Waliwo lw'oyinza okuba nga osanze omuntu ng'abudde ku kkubo n'omuyamba n'omusitulako n'ogamba oba Mukama wantonda ku nsi ng'omanyi nti olunaku luno lulikya omuntu ono n'aba nti alikwa ku kkubo olwaleero ng'abuddeko nsobole okumuggyawo musitule. Oyinza okwebuuza nga oyinza okufunayo ekiseera ne weebuuza nti Mukama wantonda nkole kino? Katonda twetaaga okudda ne twongera okujjukira nti Katonda alina ensonga lwaki yatutonda, lwaki ggwe nga ggwe yakutonda. Kubanga waliwo bw'atandala kutonda n'olwaleero atonda n'ekyagenda kutonda. Naye ggwe mu kutondebwa kwo Katonda yali alina ensonga lwaki yakutonda. Yesu ekyamuleeta ensonga ezimu zamuleeta ku nsi kwe kutuyamba, kwe kututaasa, kwe kutulokola, kwe kutubeerera ekyokulabirako ffe tusobole okutambulira mu bigere bye nga tuyimiridde mu maaso ga Katonda. Era bano Kristo atulaga ekyokulabirako eky'okuweereza Katonda, eky'okwewaayo okubeera omuwulize n'aweereza Katonda ng'ajjukira nti ensonga enkulu eyantondesa ye eno. Era bwe twetaaga okutwala ekyokulabirako ekya Kristo kennyini okuweereza n'okwebuuza nti nze nga nze Nakanjakku, nga nze Harriet, nsonga ki lwaki Katonda wantonda?
ebirala byonna biyinza okwetooloolera mu ekyo eky'okuweereza Katonda. Buli omu Katonda alina w'amuyitidde, buli omu Katonda alina w'amuyitidde okubanga amuweereza. Wano Kristo yatandika omuweereza nga tatunuulidde bantu baali bamwetoolodde. Era bw'obanga osomye olunyiriri luno
nebizaala nebimera nebiteekako n'ebibala. Naffe otulesseewo 2025 ayi kabaka w'abakabaka. Abalala nga abategedde n'obajjawo Katonda waffe nga tebakyayinza kubaako ebalabibwako. Kale ffe